Tumaze kukusako programu Ekiryewala omuli amawulire agamusibwa amaaso agewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Toswa musajja wa Kabaka Wamala Balunabba. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Olwaleero mu programu eno Ekiryewala bannabwengula bazudde obulamu ku Ssengendo Venus bagamba nti wandibanga yebeera aliens zizino ensi gye bakyali mu mwaka omukadde. Olwaleero bwetyo bwe tugenda okutambula mu programu yaffe eno Ekiryewala, nange musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Ku Ssengendo Venus bazuddeyo obulamu ng'eno nno amawulire ge tukujjiddeyo ga bannassaayansi abali mu kutembeeta endowooza nti ku Ssengendo Venus wandibaayo ebitonde ebirina obulamu. Bannabwengula bagamba nti kaakano bafunye obukakafu nti omuntu yandibanga asobolera ddala okubeera ku Ssengendo Venus nago n'agafuula amaka ge nga bw'ali wano ku Ssengendo Ssensi, oluvannyuma lw'okuzuula obusirikitu bw'obuwuka obw'ettuluba erya bakitiriya mu biro ebisangibwa mu lubaale olwa Ssengendo eyo Venus. Bannassaayansi okuva mu Cardiff University, Cambridge University wamu n'amatendekero amalala bagamba nti Ssengendo eno Venus eyeesudde Ssengendo eyaffe Ssensi kwe tuli ne kilomita 47 ze mayiro nga 29 nti erabikanga eriko n'omukka ogutalina langi n'okusingira ddala ogumaamiddwa nitrogen ne hydrogen, nti songa era mu biro bya Ssengendo eno Venus bazuddemu n'omukka ogwa ammonia. Kaakano nno bannabwengula bagezesezza era ne bongera okwetegereza okulaba obanga sulfuric acid amaamidde ebiro eby'oku Ssengendo Venus asobola okumalibwa amaanyi singa ebaayo ammonia yenna, era nga kino kikoleddwa bulungi ebire ne biseebengerera ddala mu bwa asidi okuva ku bubonero 11 kwe bibadde okutuuka ku bubonero 0. Ng'embeera y'obwasidi nti ebeesigadde mu biro ebyo esobozesa ebintu ebirina obulamu kuwangaalirayo awatali buzibu bunene kiri awo. Omukugu Dr. Williams Baines okuva mu ggunjo lya fiizika ne kannammunyenye Cardiff University agambye nti yadde nga bakimanyi nti eno ku Ssengendo Ssensi ebifo bingi ebimaamiddwa asidi ebisobola okuwangaaliramu ebitonde ebirina obulamu, naye nti babadde tebakakasa nti ne ku Ssengendo Venus kisoboka era nti bakyewuunyizza nnyo. Munnabwengula Williams Baines agambye nti basanyuse nnyo okulaba nga ebiro ebiri mu bbanga erya Ssengendo Venus nga bisobola okweweeseza ammonia owaabyo, ate ammonia ono n'atalinda kumutuma wabula ne yeetuma n'asaabulula sulfuric acid asangiddwa mu bire okusobozesa obuwuka obusirikitu bu bakitiriya okusigala nga bulamu awatali buzibu bunene kiri awo. Bannassaayansi baatandika okunoonyereza kwa ammonia mu lubaale olwa Ssengendo Venus mu myaka egya 1907, kubanga mu kusooka baali balowooza nti Ssengendo eno Venus nti eyokya nnyo nti n'olwekyo tesobola kubeerako kintu kyonna kirina bulamu kakibeere busirikitu bwa buwuka. Kyokka bannabwengula babadde tebannaba kukakasa nti ng'oggyeko obuwuka obw'ettuluba erya bakitiriya nga ku Venus eyinza okubaayo ebitonde ebirala ebirina obulamu, naye nga kikakafu nti ye ammonia gwe basanze ku Venus aweesebwa bitonde ebirina obulamu ebiriyo, so si nkola z'amaanyi ag'obutonde ng'okumyansa kw'eggulu oba laddu n'ensozi okuwanda omuliro. Ye Profesa Sarah Siega akakasizza nga taliimu kakunkuna konna nti ammonia asangibwa ku Ssengendo Venus bwe bayetegerezza ava mu bitonde ebirina obulamu ebiteekwa okubanga gyebiri, kubanga embeera eya Ssengendo eno ey'obutonde tegisobozesa kwekolera ammonia owaayo okuggyako ng'eriko ekitonde ekirala ekirina obulamu. Ebipya nno bannabwengula bye bakakasizza ku Ssengendo Venus bibaleetedde okufuna endowooza nti abantu bakyakula busukkulumu aliens oba oliawo ate bandibanga basangibwa ku Ssengendo eno Venus so si Ssengendo maazi ng'abasinga bwe babadde balowooza. Ssengendo Venus ye Ssengendo ey'okubiri mu buliraanigane okuva ku njuba mu muyungo kinnanjuba solar system gwonna, nga Ssengendo eno Venus yabbulwa mu lubaale w'Abaluumi avunaanyizibwa ku bulungi n'omukwano. Venus era kye kimunyeenye ekikwata ekifo ekyokubiri mu kwakaayakanira mu bbanga mu biseera eby'ekiro mu muyungo kinnanjuba gwonna ng'eddirira omwezi moon, nga Venus eyo sebe esobola n'okukola ebisiikirize eby'ebintu okufaananako n'omwezi nga bwe gukuba mu kintu, ate nga mu ngeri y'emu Venus eyo osobola n'okugiraba n'eriisa ekkalu mu biseera eby'emisana singa oba weekalirizza ng'olambikira yansi.
nga bakulambise ne weekaliriza osobola Ssengendo eno Venus okugiraba n'eriisa ekkalu. Ssengendo Venus eno kigitwalira ennaku ez'oku nsi 224 okwetooloola enjuba, nga kitegeeza nti omwaka gwayo omulamba ogwa Ssengendo eyo Venus mu mpiko bw'ogugeraageranya n'omwaka ogwaffe omulamba ogw'oku nsi kuno kwe tuli, ng'omwaka ogwaffe ogwa Ssengendo nattaka Earth gusinga ogwa Ssengendo Venus n'emyezi 4 n'ekitundu. Bwe kiba ogwaffe gwa myezi 12, kati ogwa Ssengendo Venus gwa myezi nga 7 n'ekitundu. Eno nno ye programu yaffe Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabasa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya skynews.com, byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwennyalwe. Baba Vanga bye yalagula okubaawo omwaka guno 2022. Okyawuliriza program Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma, era nga musajja wa Kabaka munnassinga w'ensonga Wamala Balunabba nze nkyakutwala mu maaso era tweyongeddeyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno empenduza yaffe yatusembereza eby'ebbulugaliya, nga twongera okukuba ttooki mu mukyala muzibe Baba Vanga, nga tulaba ebyo bye yaleka alagudde nti bye bigenda okubaawo mu mwaka guno ogutandise 2022. Omukyala ono muzibe Baba Vanga bye yaleka alagudde, era ng'omukyala ono amannya g'amazaale agaamutuumibwa nga azaaliddwa ye Evangelia Sacheva Pandeva n'eryabba eryamugattibwako Gushterova, era ng'ono bino yaleka abiragudde nti byakubaawo nga tannafa mu 1996 nga yafa atemera mu myaka egy'obukulu wagenda ba 84. Kakati nno omukyala ono Baba Vanga okusooka yaleka alagudde nti mu mwaka guno 2022 gwe tutandise olwaleero nti ensi eziwerako ku ssemazinga wa Asia ne Australia zigenda kukubwa amataba agagenda okuba ag'amaanyi ennyo. Amataba ago nti si gaakuba mangu nnyo eri ensi ezo, kubanga gaakuvaako mutenza ggulu n'omuyaga ogwa tsunami ebigenda okugoya ensi ezo. Ekyokubiri, omukyala ono Baba Vanga yalagula nti mu mwaka guno 2022 nti wagenda kuzuulwawo akawuka akalala ak'obulabe ennyo, era ng'abakugu akawuka kano nti ak'omutawaana bagenda kukazuula Siberia, nti ng'akawuka kano kaasannyalazibwa emyaka mingi nnyo egiyise, kyokka ng'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde yegenda okukasisimula omwaka guno. Ekyokusatu, nti ebbula ly'amazzi ligenda kusaanikira ensi eno mu mwaka guno 2022, nti ng'ekyeya kigenda kubanga kyamaanyi nnyo mu nsi ezitali zimu, ng'ebibuga by'ensi eziwerera ddala nti bijja kubulwa amazzi amayonjo aganywebwa, ng'embeera eyo nno nti mu ngeri ey'ekyewuunyo ejja kuvaamu akasandali k'ebyobufuzi, ng'ensi zigezaako okwefunira eggezi ery'okufuna amazzi. Ekyokuna, Baba Vanga agamba nti ensi eya Buyindi yeesibe ebbiri zinywere, nti mu mwaka guno 2022 enzige ezaaludde okulabwako mu bungi zigenda kuzinda ensi eya Buyindi, zirumbe emisiri n'ennimiro zibisaanyeewo, olwo nno enjala kiryankondwe eryoke esaleko ensi eya Buyindi, abantu batandike okwerya enkuta z'emimwa, ng'ate mu kiseera ekyo Buyindi ejja kuba ebuguma nnyo. Ekyokutaano, Baba Vanga yaleka alagudde nti mu mwaka guno 2022 nti ensi lw'egenda okugula mu bujjuvu enkola eya buli omu okusigala waali nga waakolera nga muwuliziganya kuyita ku ntimbe, ng'enkiiko zigenda kwongera okutuuzibwa okuyita ku Zoom n'ebirala ebiringa ebyo. Ekisembayo eky'omukaaga, omukyala ono Baba Vanga agamba nti mu mwaka guno 2022 ensi eno mwe tuli nti egenda kuzindibwa ebitonde bikyakula busukkulumu aliens, nti nga bigenda kutusindikira ekiyinja kiwanuke mu bwengula n'ekigendererwa eky'okutusosonkereza, naye nti embeera enaava mu kino si yakuba nnungi. Kinajjukirwa nti omukyala ono Baba Vanga nga tannafa mu 1996 yaleka alagudde okujja kw'obulwadde lumiima mawuggwe obugoyezza ensi eno ne bugifukamiza. Baba Vanga ono era mu ngeri y'emu yalagula n'okufa kw'omumbejja Diana ow'Eweruzi mu Bungereza, n'alagula okusattulukuka kw'ensi eya Soviet Union, n'alagula okuva kwa Bungereza mu mukago gwa Bulaaya, n'alagula obulumbaganyi bw'ennyonyi obwakolebwa ne bazitomeza ebizimbe mu Amerika, era mwattu bino byonna ne bibanga bwe yaleka abiragudde. Ebirala Baba Vanga bye yalagula nti byakubaawo mu myaka egijja, yagamba nti engeri y'ensi gye yeetooloolamu enjuba egenda kukyuka mu mwaka ogujja
2023. Baba Vanga era yalagula nti mu 2028 nti bannabwengula bajja kusobola okugenda ku Ssengendo Venus, songa mu 2043 nti eddiini ey'Obuyisiraamu ejja kuwamba Bulaaya ebenga yefuga Ssemazinga oyo, nti mu 2046 abantu abasinga bajja kuba bawangaala nnyo nga basobola okuweza emyaka 10. Okuva mu 2010 ekiro kijja kubula nti wajja kubaawo n'enjuba eyaka mu biseera ebyandibadde eby'ekiro nga teyakanga mwezi bwe gwaka ngera busigala misana, songa nti mu 1579 nti ensi wejja okusaanirawo oba okutuuka ku nkomerero. Omukyalo ono muzibe Baba Vanga eyafiira ku myaka 84 mu 1996 amaaso gaziba wa myaka 12 era nga gaziba gokka, n'atuusa okufa nga tagazzeemu kulaba, nga bwe gaziba bwe gati n'alyoka atandika okulaba ebijja mu maaso era ng'abitegeeza abantu era mwattu ne bibaawo. Eno nno ye programu yaffe Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabasa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya mirror.co.uk, byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwennyalwe. Ensi gye bakyali mu mwaka omukadde, okyali muwuliriza mulungi owa programu yaffe Ekiryewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma, era nga musajja wa Kabaka munnasingo w'ensonga Wamala Balunabba nze nkyagiri mu mitambo, era katweyongereyo bwe tuti. Empendu zaffe yatusembereza ebyabanoonyereza. Mu nsi eya China, omwaka omujja mu China gutandika wakati wa 21 Januari na 2 Februari, era nga ku mulundi guno olusooka omwaka olubayingiza omwaka omujja 2022 China lugenda kubaawo nga 1 Februari mu mbala eyaffe eya bulijjo, era kwolwo nga 1 Februari omwaka gwabwe omujja lwe gutandika lwe lujja okuba olusooka omwaka. Ku lusooka omwaka China ku luno olunaabaawo nga 1 Februari, Abachina batonaatona enju zaabwe, batimba ebimuli mu bifo eby'enjawulo, ate buli olusooka omwaka babaako ekisolo kye balonda ng'ekisolo ky'omwaka ogwo. South Korea naye olusooka omwaka olusooka omwaka olutongole lubaawo nga 1 Februari, era nga ku luno lwe lujja okuba olwokubiri olunaasooka mu mwezi ogwokubiri. Mu nnono y'aba South Korea olunaku luno olusooka omwaka mulina okulukuliza mu kitundu gye muzaalibwa, empewo zeeka ne zibafuuwako. Ku lusooka omwaka South Korea wabaawo okugogola enju okuzijjamu emyoyo gyonna emibi. Bajjajja ababuze bagabulwa ekijjulo, bajjajja abalala n'abataka abakyaliwo era nabo balabirirwa mu ngeri ey'enjawulo. Era ekyenki ekirina okuliibwa ku lunaku olwo kyekyo ekiteekeddwa okubaako ennyama n'omuceere. Mu nsi ya Vietnam naye olunaku olusooka omwaka, Abavietnaamu bano okufaananako ne bannaabwe Abachina nabo omwaka 2022 bagenda kuguyingira ku lwokubiri nga 1 Februari, era olusooka omwaka balukuza mu ngeri nnyo. Kubaako emikolo egy'okutulisa ebiriroliro, okukola parade saako okutuuza enkiiko z'ebika. Naye Vietnam nayo si kyatteeka nti olusooka omwaka lubaawo mu mwezi gwa kubiri, olumu lubaawo mu gwa Januari, naye terutera nnyo kubaawo nga 1 Januari. Abavietnaamu ate bba ekintu kyabwe baakissaamu nnyo akajanja, kubanga emikolo egy'okwaniriza omwaka omujja gikulemberwa emikolo egy'okusiibula omwaka omukadde, egibaamu okusaba obukuumi obw'empewo mu mwaka omujja, emyoyo gyonna emibi gisigale mu mwaka omukadde gireme okuyingira mu mwaka omupya. Mu nsi eya Mongolia naye olusooka omwaka tebalukuza lunaku lwa leero, bo omwaka omujja 2022 bagenda kuguyingira nga 2 Februari. Ate baba Mongolia okumanya nga baamalayo ng'enjogera bweri, olusooka omwaka balukuza emirundi ebiri, okusooka nga bagoberera kalenda yaabwe Mongolia kyegamba, ate olwokubiri nga bagoberera omwezi ogwo ogwakira mu bbanga ekiro kye gugamba. Kaakati mu ngeri ennyangu Mongolia omwaka omupya omujja ogwa kalenda gujja kutandika nga 31 Januari, 31 omwezi guno, ate omwaka ogubalirwa ku mwezi gutandike nga 2 Februari. Thailand olusooka omwaka olwabwe lwakubaawo ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 13 Apuli nga lwe bajja okutandika omwaka 2022, era olusooka omwaka olwabwe baluyita Songkirani, ng'olunaku olwo olusooka omwaka lunaku lwakulagaŋŋana mukwano, ekisa wamu n'okufaayo, era balukozesa okusaba Katonda atonnyese enkuba n'okubawa amakungula amalungi. Mu mwaka omujja gwe baba bayingira tujja kuddiŋŋana nno lwa mukaaga lujja
Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.